Mukama waffe omulungi yeebazibwe, mbaaniriza enkyene olwaleero program yaffe eno obulokole kye ki yaweebwayo management ya Salt Media era omubiri gwonna gwa Kristo Yesu mu ggwanga lino. Era njagala okusiima n'okwebaza abaweereza betukyaza wano buli lwa Sunday okugabana ekigambo kya Katonda okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Abantu balina obujulizi obulamu nti obulamu bwabwe buziddwa obujja bategedde amazima abo gabafudde baddembe. N'enkyene ey'olwaleero twebaza Katonda era tukyazizanga bulijjo. Sunday eno ey'olwaleero omusumba Mudaka Esaliza ewala ajja kubeera nga atweyanjulira tugende mu maaso n'ekigambo kya Katonda nga bulijjo. Mbeera musumba Kayize Edward Luyimbaazi abeerawo ku lwa management okwanjulira programu eno buli lwa Sunday. Neebaza ekirabo eky'obulamu, neebaza obukuumi, neebaza obugabire n'okusinga byonna omwoyo wa Katonda tuyinzisa n'atukozesa ng'okuteesa kwe bwe kuli okulungi. Katwewombeeke tusabe. Taata omulungi, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abakama, gwateesa ebigambo ebirungi, Kitaffe ataggwaawo, Kabaka w'emirembe, njagala okusiima n'okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Njagala okwebaza Mukama wange olw'enkyene ey'olwaleero. Njagala okwebaza olw'ekisa ky'otuwadde Mukama wange Katonda Kitaffe omutukuvu okugabana essuubi n'amaanyi n'obuyinza obw'ekigambo kye ekitukuvu Mukama wange Taata. Era njagala okwebaza n'olw'abatulaba n'abawutuliriza Sunday eno ey'olwaleero yonna gye bali ku maaso g'ensi eno Mukama wange Kabaka w'abakabaka Taata. Waliwo abatulaba n'abawutuliriza nga bali mu makomera ga mwoyo, waliwo amazima amatuufu nga bali mu makomera ga mubiri, waliwo abalwalidde mu maka gaabwe, waliwo abali ku bitanda eby'omu malwaliro nga bonna Mukama wange Taata, n'abalala balina negative reports nti obulamu butambula bugenda. Naye Mukama wange Taata, bonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bawonga gy'oli Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abakama, nga tugabana ekigambo eky'obulamu nga bw'ogamba mu Zabbuli 107 lunyolo lwa 20. Totuma ekigambo kyo ne kibawonya ne kibajja mu kuzikirira. Beerako gw'ojja mu kuzikirira, beerako gw'ojja emagombe, beerako gw'ojja mu kufa, beerako gw'ojja mu bwavu, beerako gw'ojja mu buyinike, beerako gw'ojja mu kudooba n'okusiraana. Katonda Kitaffe omutukuvu Mukama wange Kabaka w'abakabaka, si ggwe wayogera mu Matayo 10:28 n'ogamba mujje gye nimwe mwenna abakooye era abasoobeddwa, nange n'abawummuza. Nange nene ekyolwaleero kyenva ndeeta abasajja n'abakazi abali ku maaso g'ensi eno abatulaba era n'abatuwulira enkyene ey'olwaleero mu maaso go, nga nsaba ayinza bonna sinze neegobola bisibera obulamu bw'abasajja n'abakazi bakyuse balokole bazze obujja. Katonda Kitaffe leeta essuubi eri obulamu obutaggwaawo Mukama wange Kristo. Nsabye ekisa n'omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina era amiina. Nate gwe yakatwegattako, njagala okwaniriza nti program gy'olaba era egenda maaso ye obulokole kye ki. Abantu bangi bali eyo ng'omuntu agamba nange ninganga mulokole, nange nabatizibwa, ng'olina ebigambo byo byogera. Program eno gye bambikola tubeesula 8. Omusajja ono omulaawe yavanga mu Ethiopia bulijjo okujja okulamaga ng'ajja kusinza mu Yerusaalemi. Teyali mu Yudaaya naye ng'ayagala Katonda w'Abayudaaya. Emirundi gye yajja tegyakyusa bulamu bwe, naye ekyakyusa obulamu bwe kukusinkana omubuulizi w'enjiri gwe bayita Filipo. N'amubuuza nti by'osoma obitegeera, naye ng'omuzingo gugwe naye nga tagutegeera. Nzikiriza nti n'enkyene olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda, waliwo omusajja n'omukazi ng'obadde ofuba, ng'olafuba na bambi, ng'oyagala Katonda naye si mu kutegeerera ddala ekyama ekikusike. Ekyo nno kye tuzze okugabana era kye tugabana buli lwa Sunday. Era munzikirize nyanirize muwala wange omusumba atweyanjulire tugende mu maaso n'ekigambo. Nnyabo tukwaniriza musumba. Abatulaba n'abatuuza balindidde okulya ku ddoboozi lyo n'amannya n'obuweereza gye buli. Mukama akwomesa. Neeyanziza nnyo musumba waffe Kayize, neeyanziza nnyo olw'omwaganya guno n'omukisa ogumpeereddwa weewaawo kisa kya Katonda.
okutuuka mu studio za Salt Media. Amen. Amanya mpitibwa omutume Muwanguzi Mirero Nkuse olw'ekisa kya Katonda ankulembera obuweereza obwa Destiny Prayer Ministry obusangibwa Ekisimu Katooke. Ntuusa okwebaza kwange eri taata waffe Omusumba Bujingo nga mwebaza olw'omwaganyo omunene guno gwatuwa okujja okugabana ekigambo kya Katonda. Kubanga enjiri ya bbeeyi naye ye bwakituteerawo n'atuwa offer okujja okutegeeza ku bantu ba Katonda, kubanga ewatali njiri obulokozi tebuliiwo. So taata twebaza nnyo ku lulwo, weebale ku lw'omulimu omunene gw'okoze, weebale era Mukama ayongere okukozesa ebikulu n'ebyamaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Haleluya. Tweyanzizza Omusumba Muwanguzi okukeera enkyene olwaleero Sunday n'ey'olwaleero okugabanya ekigambo kya Katonda. Ekigambo kino tukijjibwa nno mu Bikola Abatume Ssuula 8 naye katuve ku lunyiriri olwa 26 abatulaba n'abawuliriza basobole okufuna onnyinyonnyola ennungi entandikwa eyo muweereza wa Katonda ono abeera luddawa, asinkanibwawa, kiki yali akola, kiki yaliko, otegeere pulaani ya Katonda ennungi era obulamu bwo. Sunday n'ey'olwaleero nzikiriza nti obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu, kubanga tuli mu maaso ga Katonda omuyinza ebintu byonna. Bikola Abatume Ssuula 8 ngenda kusoma kuva ku lunya lwa 26. Bayibuli egamba bw'eti nti naye malayika wa Mukama n'agamba Firipo ng'ayogera nti golokoka ogende obukiika obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva e Yerusaalemi okutuuka e Gaza. Ekkubo eryo lya ddungu. N'agolokoka n'agenda. Kale laba omuntu Omwesiyopya omulaawe omukungu wa Kandage kabaka omukazi owa Buesiyopya eyali omwanika w'ebintu bye byonna yali azze e Yerusaalemi okusinza. Yali addayo n'atuula mu ggaali lye n'asoma nnabbi Isaaya. Omwoyo n'agamba Firipo nti sembera weegatte n'eggaali eryo. N'adduka na Firipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya. N'agamba nti obitegedde eby'osoma? N'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo andagirira. Ne yeegayirira Firipo alinnye atuule naye. Mu kifo awandiikibwa we yali asoma we wagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika. Bw'ekityo teyayasamya kamwa ke. Mu kwetoowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo. Ekika kye ani alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggyibwa mu nsi. Omulaawe n'addamu Firipo n'agamba nti nkwegayiridde, nnabbi yayogera ku ani ebigambo bino? Bibye yekka oba bya muntu mulala? Olwa 35 Firipo n'asamya akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi. Omulaawe n'agamba nti laba amazzi. Kiki ekindobera okubatizibwa? Firipo n'agamba nti obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna
kirungi. N'addamu n'agamba nti nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. N'alagira eggaali okuyimirira, ne bakka bombi mu mazzi, Filipo n'omulaawe n'amubatiza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amen. Abatulaba n'abawuliriza sitole eno bw'oba ng'ogigoberera olaba nti ono omulaawe yali mukungu, yali munene, yali mukulu, yalina obugagga, yalina n'ebitiibwa. Naye kinneewuunyisa nti omusajja ono yalina okwetoowaza, yalina okuyaana, yalina okwagala. Bayibuli egambye nti Filipo yalina waali, era Katonda wamusiŋŋaana awo yali atudde n'amugamba nti golokoka, oba yali agalamidde oba yali atudde naye amugamba golokoka. N'amugamba lwaki amugamba? Alina omuntu gw'alaba ng'ayaayaana, ayagala Katonda naye si mu kutegeerera ddala Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Afuba, alafubana, ayaayaana, kugamba yeewaddeyo naye nga si mu kumanya zi mystery ekyama ekya Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Y'ensonga lwaki Katonda atuma Filipo. Nzikiriza nti n'enkyene ne Sande n'olwaleero waliwo omusajja ng'oyagala Katonda, ng'ofuba, ng'olafubana, naye nga tonnategeerera ddala mazima, nga tonnategeerera ddala kyama ekiri emabega w'ekyo ky'ofuba okuyaayaanira. Omusajja ono omulaawe bwe yali, Bayibuli egamba nti yalamaganga, yajjanga okusinza mu Yerusaalemi, era ne ku olwo ekyali kimulese si kulambula, yali azze kusinza. Naye Bayibuli egamba nti abaddayo asoma omuzingo gwali gwa nnabbi Isaaya, ssula yali 53, awoogera ku Yesu, naye nga gy'ava teboogera ku Yesu. N'okumwagala tebamwagala, bali mu bulombolombo bwabwe ne mu nnono zaabwe. Katonda n'alaba okuyaayaana kw'omusajja ono, okufuba kwe, okulafubana kwe, okwetoowaza kwe, okwagala kwe, n'amutumira omubulizi w'enjiri. Amutumira mubulizi w'enjiri. Omubulizi w'enjiri ono abuulira enjiri ya ku nguudo, ya mu makomera, ya mu malwaliro, eyalokola era awonya. Bayibuli egamba ti n'atandikira ku kyawandiikibwa ekyo n'amubuulira Yesu. Tamubuulira mazimba ga yeekaalu, tamubuulira matiribona. Yeekaalu gyali avaamu yali ya kitiibwa, yali baagizimba n'ebyobugagga byonna bye baakuŋŋaanya mu mawanga gonna, nga kuliko gold, ruby, garnets, amayinja gonna gonna ag'omuwendo gonna gaali kuli. Naye nga waliwo ekigambo eky'obulamu ekyali kimisinga, ekya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Omusajja ono ng'akola byonna, omutima gwe gwagala Katonda, naye Katonda alaba ng'afuba bufubi, tannategeera kyava amutumira omuntu ng'ogwamutumira mubuulizi wa njiri, abuulira njiri ya Kristo Yesu, alina ekyama ensi ky'eterina, alina ekigambo ekisumulula, alina ekigambo ekirokola, alina ekigambo ekikyusa, alina ekigambo ekitaasa ekijuna. Enkyene olwaleero atulaba n'abawuliriza weetaaga ekigambo ekyo. Oyinza okuba ng'olafubanye mu bingi, okoze bingi, naye nga si mu kumutegeerera ddala Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ono yavanga mu ggwanga ddala n'ajja n'alamaga. Kabe kasinge ng'afunye n'erinnya ery'okulamaga kubanga yali azze emirundi mingi, naye nga amannya ge bamutuumye oba g'afunye tegakyusa bulamu bwe. Ekyakyusa obulamu bwe ky'ekigambo Filipo kye yajja nakyo, n'amugamba nti bw'oba ng'okkiriza ddala omutima gwo gwonna kirungi. Addamu ansa n'agamba nti nzikiriza nga Kristo Yesu ye mwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza nti Kristo Yesu ye mwana wa Katonda omulamu. Enkyene olwo nga tugabana ekigambo kino Sande n'ey'olwaleero, manye eriyo agenda mu kyaki, manye eriyo yavuddeyo edda ey'amatulutulu,
naye nga mu byonna weetaaga kutegeera amazima gano. Bw'otegeera amazima, ng'oggyeko ebitiibwa, ng'oggyeko obuyinza, ng'oggyeko amaanyi, tebisobola kukyusa bulamu bwo. Ekigenda okukyusa obulamu bwo kwe kwaniriza Kristo Yesu mu bulamu bwo, abeere essuubi, kubanga Yesu Kristo ayogera ebigambo bino, nsinze kubona amazima n'obulamu. Teyakomawo n'agamba tewali n'omu okuggyako ng'ayita mu nze. Kakati ebintu byonna bye tukola, tulaba omusajja ali mu Yokaana ssuula ya 3. Omusajja ono yali mukulu, yali munene, yali muyigiriza. Yesu amuyita muyigiriza wa Isirayiri, naye nga bino ebyama tabimanyi. Kakati kitubalaba tulina okunyonnyola abantu n'okubategeeza nti ekyama kino ye Kristo Yesu yennyini. Bayibuli egamba mu Yokaana ssuula ya 3 olunyiriri olusooka, enjiri agamba nti waaliwo omuntu omufalisaayo erinnya lye Nikodemu, omwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro, n'amugamba nti Rabbi, tomanyi nti oli muyigiriza yava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu n'agamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya, kubanga nkugambye kikugwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanyi gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemu n'addamu n'agamba nti ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti ggwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otategeera ekyo? Weewaawo. Nikodemu yali muyigiriza, yali mukulembeze wa ddiini, era y'ensonga lwaki yajja kiro. Yajja kiro balebe mulaba ng'atya abalala, ng'atya abantu, ng'atya abagoberezi, ng'atya abakulembeze banne. Naye eyo gye baateesezanga nga beewuunya ne bagamba nabo omusajja nti tumulabangako mu ddalasa zaffe, tumulabangako mu seminari zaffe, amaanyi gano n'ekigambo kino abijjawa. Olwo n'agamba nze ng'omukulu nja kugendayo. N'asala amagezi nga kiro. Naye kiyeewuunyisa Yesu. Yesu tamugamba nti mwebale bannaye kunteesaako nammwe mwebale kunzikirizaamu. Kyasookerako amugamba nti ebyo byonna byonna mbiwulidde, n'okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Teyamuteeka mu kitiibwa kye nga omukulu ennyo. Yamuzzaayo ku ntandikwa n'agamba nti unless you are born again, okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri, tosobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Va ku bitiibwa, va ku bugagga, va ku buyinza bw'olina, okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Naye wulira Nikodemu bw'addamu n'agamba nti kiyinza kitya omuntu okuzaalibwa omulundi bw'abanga mukadde? Ye ali mu bya mubiri, naye ng'ate musomesa w'abantu, mukulembeze w'abantu, munnaddiini omukulu assibwamu n'ekitiibwa, tasobola na kutambula misana kujja eri Yesu, ajja kuswala, bajja mubuuza, bajja muteeka mu lukiiko. Kakati lwaki ngenzeeyo? Ngenzeeyo nti omuntu oteeka okuba era nga mundamu gwe mulimu okuyaayaana. Ekyaleetera omusajja ono omulaawe okutegeera nti yali mu bwetaavu, Mukama n'amukwatirwa ekisa. N'amukwatirwa ekisa. Amusindikira omubuulizi w'enjiri. Era enkyene ey'olwaleero eri omukazi n'omusajja ng'oli mu bwetaavu bwa kigambo, nga weetaaga kigambo kino eky'obulamu, ekigambo kino eky'essuubi, ekigambo kino eky'obulokozi, ekigambo kino ekisumulula gy'oli kiyinza okuba nga tekiriiyo,
ono omusajja yali azze naye nga ne mu yeekaalu tayingiddemu, akomye bweru kubanga munnaggwanga. Naye laba Firipo bamwegayirira n'atuula naye nga tamusosodde. Kristo Yesu yajja kusinkana basajja n'abakazi bonna okusinziira ku kwetaagako, okusinziira ku mbeera gy'olimu, ye waali tasosola mu bantu kubanga ekyamuleeta yajja kunoonya ekyo ekyabula ate n'okulokola. Musumba Omutume gattakaawo. Baganda baffe abatulaba, ayogedde ku kigambo ky'omusajja ono Nikodemasi. Mu butuufu Nikodemasi buli kimu yali akiina. Nikodemasi mbyensimbi yali financially stable. Yali musajja wa kitiibwa era ng'eggwanga lyonna limusaamu ekitiibwa. Ng'ayina by'amanyi era ng'ayina b'atuula n'ayigiriza. Naye nga by'atuula n'ayigiriza tebiriimu bulamu. Naawe osobola okuba ng'oli eyo kituufu ng'oyina by'omanyi abakulembeze b'eddiini yo bye bakuyigiriza. Naye nga bye bakuyigiriza munda mu ggwe tebireeseewo njawulo. Munda mu ggwe osigadde oyina omuwaatwa oguyaayaana nga sinakindi ne ssente oziyina naye nga munda mu ggwe toyina kuwummula. Ekyo kye kyamuleeta ekiro, yajja kiro ng'atya abantu. Atya banne okumulaba abakulembeze b'eddiini be yali nabo ng'atya. Yesu si wakuga nti n'agenda kibiina, ono yeeyawula n'ajja yekka. Omusajja ono gwe tulabye omulaawe, n'omulaawe yajjanga yekka n'anyiikira ng'ayina kyategeera ku Katonda naye nga si mu kumubikkulirwa nga Bayibuli bw'eyogera mu kitabo ky'Abaruumi essuula 10. Naga nti nga bayina okunyiikirira mu Katonda naye nga si mu kumutegeera. Olw'okuba yafubanga n'anyiikira n'ajja n'addiŋŋana, Omwoyo wa Mukama yamusinkana n'amukwatibwa ekisa, n'amutumira omubuulizi w'enjiri. Weetaagayo omuntu ayogera eri obulamu bwo ebigambo ebyawukana ku by'owulira ku social media, ku by'olaba ku TikTok, by'owulira ku leediyo yo, by'owulira nti ensi simanyi economy eringa economy, embeera nzibu nnyo. Weetaaga bigambo bya bulamu. Kigambo kya Katonda kyokka kye kisobola okukyusa obulamu bwo. Kubanga ekigambo kya Katonda ddagala. Ekigambo kya Katonda ddagala eri omulwadde. Ekigambo kya Katonda bulamu. Bwe tukyogera abalwadde bawona, waliwo oli nga kungulu omulaba atambula naye nga munda mulwadde. Nga munda yafa n'okufa kwa Bayibuli egamba ti ayina omwana ayina obulamu naye ate atayina Yesu tayina bulamu. Ayina bukaawu, ayina busungu, ayina kweraliikirira, ayina kutya. Akawunti nga ne bwe ziba zijjudde yeeraliikirira nti ssente bwe ziggwawo ngenda kukola ntya. Katonda kyava atutumira ababuulizi b'enjiri ab'enjawulo. Firipo ono okugenda eno yasooka mu Samaliya. Bwe tusoma essuula eno gyetandikira, mu Firipo n'aserengeta Samaliya. Oluvannyuma lw'akeegugunga akaliwa nga abatume bali mu kifo kimu, awo we beetooloolera tebatambula nga ate Yesu mu Matayo Makko 16 yabagamba bagende babuulire enjiri eri amawanga gonna. Ne basaasaana. Bwe batuuka okusaasaana, Firipo n'aserengeta Samaliya. Samaliya kino kyali kiwambiddwa. Samaliya nga kiriko omusajja gwe bayitanga Simooni eyali omulogo, eyali yawamba ekitundu. Bayibuli gwegamba nti n'abantu yawuniikirizanga bangi bonna nga bamutya okuva ku muto paka ku mukulu olw'okuloga kwe. Katonda ng'anaakyusa ekitundu, Katonda ng'anaakyusa eggwanga, asindikayo babuulizi ba njiri, asindikayo basabi, tasindikayo basawo, tasindikayo b'amasomero, taleeta ba wooteri wadde ennungi, taleeta malwaliro gano ag'omubiri wadde malungi, kubanga go gajjanjaba naye gayina we gakoma, tegasobola kuyingira mu mwoyo gwa muntu. Yesu kyeyava ajja okunoonya n'okulokola emyoyo gyaffe, emmeeme zaffe ezaali zaabula, ezaali zaawaba, ezaali zaava Katonda nga emyoyo tegikyayina bulamu ate nga weetaaga bulamu. Kyava nnyonnyola omusajja ono Nikodemu
mu ssuula ey'okusatu n'amugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mwoyo mazzi na musaayi tasobola kuba na bulamu, tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Muganda wange mpuliriza amakya ga leero, weetaaga okukkiriza Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwo. Yekka yagenda okukyusa obulamu bwo, yekka yagenda okukuzuukiza okuva emizimu gye gyali gyakuziika, yekka yagenda okuzza obujja amaka go, ate akuwe n'obulamu obutaggwaawo. Yesu bw'akutandikako takukomya mu kkubo, Yesu bw'akutandikako akutuusa. Yesu lyokka eddamu lye tuyina. Omwetaaga naawe. Filipo bwe yaserengeta e Samaliya teyababuulira mayumba wadde nga amayumba malungi, teyababuulira mamotoka wadde nga amamotoka malungi, teyababuulira bufumbo wadde nga abafumbo bulungi kuteesa kwava eri Katonda, yababuulira Kristu. Weetaaga enjiri ekubuulira Kristu, omwana wa Katonda omulamu. Mu ddiini yo waliwo bye badde bakugamba naye tebikyusizza bulamu bwo. Endwadde zikuzimbyeko akayumba, emizimu gisula gituga abaana bo, abantu bonna bakuvuddemu, olaba ng'ensi yonna ekukyaye. Weetaaga Yesu ye tannakulemererwa, kubanga abaana b'abantu emikono gyabwe girina we gikoma, taatawo ne maama we ayina bw'akoma. Naye weetaaga Yesu yekka, bw'akutandikako akwetikka n'akutuusa, ensi ne bw'ekuvaamu asobola yo kweyambira n'akutuusa. Amina. Mukama yeebazibwe nnyo kubanga tuli naawe, tambula naawe. Nzikiriza nti programu ono weneggwera ng'osazeewo okusalawo okulungi. Omusajja ono omulaawe bwe yamala okuwulira ekigambo kya Filipo n'akkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi we, obulamu bwe bwakyuka. Era nzikiriza ayinza okuba nga teyadda nate, kubanga eno gye yaddanga nga teri bulamu, teri ssuubi. Olina okufuba kw'okoze, olina okulafubana kw'olafubanye, olina okutegana kw'otegana, naye nga si mu kutegeerera ddala, nga si mu magoba ddala ag'eggulu aga Mukama waffe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Naye nkyene ey'olwaleero bw'omwaniriza oyo, bw'omutambula naye, bw'okkiriza nti yajja kunoonya ekyo ekyabula. Twali babuze, twali tuzikiridde, twali mu ndwadde, twali mu bwavu, twali mu buyinike, twali wala n'ekigambo kya Katonda, nga tulina ekifaananyi naye nga tetulina kukkiriza. Bantu bangi abalina ebifaananyi, bantu bangi abakoze ebintu nga byakola biringa nga bya Katonda, naye nga eno eri abantu bamukkiririzaamu, eri abantu bamulaba nga muntu wa Katonda, naye nga si Katonda. Katonda Yesu takulaba bw'atyo. Waliwo ebyama, the mystery, bye tugabana naawe nkyene ey'olwaleero, nti bw'oggulawo omutima gwe eri Kristo Yesu, kubanga yajja kunoonya n'okuzuula ekyo ekyabula. Twali babuze, twali mu busibe, twali wala n'okutegeera n'okumanya, naye n'ajja atujje mu busibe, atujje mu butategeera, atuwe ekisa, atulage Kristo Yesu, atulage ekkubo, agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Abantu banoonya amakubo. Yesu Kristo si y'omu ku makubo. Omuntu ayinza okugamba nti Katonda alinganga kkubo, oli bw'ava eggulu amusiŋŋaana, bw'ava eri e Masaka amusiŋŋaana, bw'ava sayidi yonna gy'avudde Hoima amusiŋŋaana. Yesu Kristo yagamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Enkyene olwo nga tugamba n'ekigambo kino eky'obulamu, njagala okkirize, toba na kwewolereza. Omusajja yali mu Bikolwa by'Abatume era ssuula 10. Omusajja ono naye yali munnaggwanga, naye nga mufuzi w'amatwale. Koloneriyo yali ayagala Katonda, yali ayagala abantu ba Katonda, yali abayamba. Naye byonna bye yakola byali bijjukiza bujjukiza ti eriyo omwonoonyi eyeetaaga ekisa kya Katonda. Naye ng'azimbye ebizimbe, ataasizza, aziika abantu, ajuna abantu, asumula abantu, addaabulula abantu, abaana abaagala, abakulu abaagala, abazeeyi abaagala, ababudaabuda, abayamba. Naye nga byonna byakola tebimuteeka mu butukuvu bwa Katonda. Katusomeyo Bikolwa by'Abatume ssuula 10 okuva ku lunyolo olusooka lugamba nti, waliwo omuntu mu Kayisaliya erinnya lye Koloneriyo, omwami ow'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliyaano,
omwegendereza atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu n'asabanga Katonda ennaku zonna, oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana malayika wa Katonda ng'amuyingirira n'amugamba nti Koloneriyo, n'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba nti kiki mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma abantu e Yopa oyiteyo omuntu Simyoni erinnya lye eryokubiri Peetero, oyo yakyazibwa omuntu Simyoni omuwazi w'amaliba n'ennyumba ye eriraanye ku nnyanja. Malayika yayogera naye bwe yagenda n'ayita abaddu be babiri ab'omu nnyumba ne serikale atya Katonda mu abo abaamuweerezanga bulijjo. Bwe yamala okubategeeza ebigambo byonna n'abatuma e Yopa. Awo ku lunaku olwokubiri bwe baali nga batambula abo nga banaatera okutuuka mu kibuga, Peetero n'alinnya ku nju waggulu okusaba nga mu ssaawa ey'omukaaga, n'alumwa enjala n'ayagala okulya. Naye bwe baali nga bajjula, omwoyo gwe ne guwanyisibwa, n'alaba eggulu nga libikkuse, ekintu ne kimukkira nga kifaanana essuuka ennene ng'ekwatiddwa ku birenge bina okussibwa, n'essibwa wansi omwali ebisolo byonna ebirina amagulu ana n'ebyekulula ku nsi n'ennyonyi ez'omu bbanga. Eddoboozi ne lijja eriye nti golokoka Firipo osale olye. Naye Peetero n'agamba nti nedda mukama wange, kubanga siryanga kya muzizo newankubadde ekibi. Eddoboozi nate ne lijja gy'ali omulundi ogwokubiri nti Katonda kyeyalongoosa tobifuulanga gwe bya muzizo. Ne kiba bwe kityo emirundi esatu. Amangu ago ebintu ne biddawo. Awo Peetero bwe yabuusabuusa mu nda ye amakulu g'okwolesebwa kw'alabye bwe gali, laba, abantu abaatumibwa Koloneriyo bwe baamala okubuuza ennyumba ya Simyoni ne bayingira mu luggi ne bayita ne babuuza nga Simyoni erinnya lye eryokubiri Peetero yakyazibwa omwo. Peetero bwe yali ng'alowooza mu kwolesebwa okwo, Omwoyo n'amugamba nti laba, abantu basatu bakunoonya, naye golokoka okke ogende nabo nga tobuusabuusa kubanga nze mbatumye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olaba omusajja ono eyeewangayo munnaggwanga, atya Katonda, asaba Katonda, ajuna abantu ba Katonda, ayagala abantu ba Katonda, abaweereza olwawo nga mubuzi w'amatwale. Mukama amutumira omubuulizi w'enjiri Peetero, Simyoni Peetero, ajje akole ki? Amubuulira enjiri ya bulokozi. Abooluganda tuwulana tugabana ekigambo kya Katonda ekyaleeta Kristo Yesu kulokoka, kulokola, kunoonya kye kyabula. Ffenna twali babuze, ffenna twali bakufa, naye Kristo Yesu bw'ajja yatununula. Enkyene ey'olwaleero weetaaga kigambo kya bulamu, weetaaga kigambo kya ssuubi. Olina bingi by'okoze, olina bingi by'oyiseemu, naye nga byonna bisonga ku Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. N'olwekyo bw'omwaniriza enkyene ey'olwaleero ofuuka ekitonde ekijja. Bw'omwaniriza enkyene ey'olwaleero ofuuka mwana wa Katonda. Bw'omwaniriza enkyene ey'olwaleero akuggyako endwadde, akuggyako obuyinike, kubanga agambye mu Matayo 11:28 n'agamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Tojja na busibe n'akwongera busibe. Akola kyonna ekisoboka okulaba nga akuwa emirembe, kubanga agamba nti bwe munaagonda ne muwulira munaalya ebirungi eby'ensi.
naye bwe munaagaana ne mudeyema munaalibwa n'ekitala. Isaaya 1:9 agamba bwe munaagonda ne muwulira. Isaaya 1:8 agamba mujje notese fembe bw'ayogera Mukama. Enkyene ey'olwalo nga tugaba n'ekigambo kino eky'obulamu, njagala owezuule, njagala olabe, njagala okkirize nti Yesu Kristo yajjirira ggwe. Bayibuli kyevudde egamba nga bw'atugambye nti ye lyekkubo n'amazima n'obulamu. Musumba okonye ku lunyiriri olwo. Lyekkubo lyokka erigenda okutuusa mu bulamu obutaggwaawo bwe weetaaga. Kuba tewali supermarket gy'ogenda kubusinkana. Kyekyaleeta Nicodemus ekiro n'agamba tewali muntu asobola kukola bubonero buno okuggyako Katonda ng'ali naye. Nicodemus yakirikogonayizinga ky'omusajja ono ddala wadde balina bye bamwogerako wadde nange nnina bye mmanyi naye omusajja ono alina Katonda, Katonda ali wamu naye. Omubuulizi w'enjiri asobola okujja gy'oli engatto gy'ayambadde omusinga engatto ng'ennyambalo yo nnungi okusinga ey'omubuulizi w'enjiri naye alina kye yeetisse kye weetaaga. Weetaaga obulamu obutaggwaawo. Hallelujah. Filipo gye yali aserengese eno mu Samaliya, omwoyo gy'amusinkana n'amugamba nti dduka otuule mu ggaali eryo. Filipo teyalina bugagga. Yali ajjudde enfuufu. Yali atambuza bigere, yali addusa na bigere. Ate ali mu ddungu. Talina kintu ky'alina. Naye ng'alina Yesu. Hallelujah. Bw'obeera ne Yesu obeera na byonna. Kubanga buno obulokozi kye kisumuluzo ekiggula ensigi zonna. Abajja nga bakooye ng'ozze wasiraana essuubi tokyayina. Kino ekigambo ky'obulokozi buno obulokozi package erimu byonna. Filipo bw'amusinkana n'amugamba omulawe yali mugagga nga sente aziyina naye ng'alina kye yeetaaga nga Filipo yakiyina. Muwanika wa ggwanga dda. Wa Bwakabaka kuba buli lwe yajjanga okusinza ssebo yajjanga ne sente yatambuzanga bigere. Yatambuzanga sente. Feza yazina. Naye nga yeetaaga ekigambo kya Filipo n'amutuukako n'amugamba nti nyinza ntya okutegeera okuggyako nga waliwo annyinyonnyodde. Weetaaga amakya ga leero ebigambo bino okubitegeera. Abadde alwalidde mu nnyumba yo bino ebigambo bulamu, kino ekigambo kya Katonda bulamu. Filipo bwe yaserengeta e Samaliya n'ababuulira Kristo, abantu bonna abaali basibiddwa, omulogoli be yali yaloga, bonna baateebwa ne bafuna emirembe. Bayibuli egamba nti essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Abantu bonna ne bafuna essanyu. Obadde mu maka togalinaamu ssanyu, weetaaga Yesu. Abadde ayagala okwetuga, totawaana kwetuga, ne gy'olaga tomanyi kiriyo, weetaaga Yesu. Olunaku lwa leero tokakanyaza mutima gwo. Kkiriza Yesu ye mununuzi, nze muyita mununuzi. Kubanga kigambo ky'obulokozi buno, obulokozi bwe tuwogera ku bulokozi, Bayibuli emwogerako Yesu mu Matayo nti kubanga yalirokola abantu okubaggya mu bibi byabwe, ffenna twali twayonoona nga twayonoonera mu Adamu ne Kaawa. Katonda bwe yayagala ensi n'atuma omwana we ajja atulokole. Kyova olaba baalokola babayita balokole. Yaleeta bulokozi, kyava ayitibwa Yesu omulokozi. Obulokole si ddiini. Obulokole kukyusibwa. Obulokole kukyuka n'ova mu bwakabaka buli obw'amaanyi ag'ekizikiza n'oyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'olyoka ofuuka omwana. Okyetaaga amakya ga leero. Kubanga obulokole ate si bwa ssente. Ffe tetubutunda, naffe yatuwa buwi. Yesu yasasula ku musalaba ku lulwo nange. N'agamba nti kiwedde. Ekibadde kyawula omuntu ne Katonda. N'agamba nti buli akkiriza anaweebwa obulamu obutaggwaawo. Muganda nga oyinza okuba obadde olina ssente naye ng'endwadde zikuluma, dduka ojje eno mu Yesu agenda kuwonyesa bwereere. Obadde amaka gayuuga, amaka togategeera, omukazi gw'owasa yagenda, weetaaga Yesu muganda wange. Omukyala wo omutuufu yamuyina ate ng'akuwadde n'obulamu obutaggwaawo. Wano ku nsi otambula naye oliwo emyaka mitono nnyo. Tuyina gye tulaga. Kubanga Bayibuli bw'eyogera ku kigambo okufa kyava mu kigambo kufuuka.
ng'ofuuse ovudde mu bulamu buno obw'omubiri ofuuse ozze mu bulamu obw'omwoyo. Omubiri ne gudda mu ttaka mwe gwava, omwoyo ne guddayo eri Katonda, naye omwoyo gwo oyina guteekerateekera wano ku nsi gy'olaga gy'ogenda okuwangalira emyaka emingi. Teri agenda kuyamba ng'ofudde. Teri. Bakuyamba mulamu era y'ensonga lwaki tuli wano. Weewaawo. Mukama gwe wennyini naawe olina okweyamba. Nti bw'omala okufa n'ova mu bulamu buno obw'ensi eba tekyali ssuubi byonna. Ne bwe baleeta ab'amaganduula ageera ettaka okukusabira, gwe bibyo biba byawedde dda. Baba basabira bano abakyali abalamu basobole okutereeza ekkubo lyabwe. Weetaaga okutereeza ekkubo lyo ne Katonda. Mukama akwagala. By'oyitamu si byo bitegeeza nti Mukama takwagala. Mukama akwagala naye lwakuba obadde wamusuula gwe we wamuleka waali era bwakulindidde. Amakya ga leero olw'essande luno kkiriza Yesu abadde asobeddwa, abadde atabanguse, ebirowoozo nga byetabudde, kkiriza ofune obulamu obutaggwaawo. Ate obulamu obutaggwaawo obwo tabugaba bwereere, waliwo ebigenderako, amayumba gagenderako, obugagga bw'onoonya, emirembe. Kuba Bayibuli ega nti Yesu atugamba nti emirembe gyange mbawa singa ensi bwewa. Emirembe gy'ensi nga bakugulira, omwami yakugulidde akasimu ka smartphone, omwami yakuwadde ebisumuluzo by'emmotoka, naye lwakomyewo ng'alina lipstick ku ssaati, emmotoka ogyerabira n'obulungi bw'amaka ge yakuzimbira. Kitegeeza emirembe tewakyali, naye emirembe gya Kristo gibeerera. Emirembe gya Kristo gituula mu mutima, nga ne by'obadde tonnafuna oli mumativu n'oga nti Katonda wange waali ajja agenda kuleeta. Weetaaga emirembe giva mu mutima, oseke ng'oseka ebyaddala, obeere mulamu ng'obulamu bwo si bwakungulu kuno kwokka. Va mu ebyo by'obadde oseka ng'oseka feke simayiro, simanyi plastic simayiro ng'eri kungulu, naye ng'omutima munda gukaaba. Obwo obulumi obuli ku mutima bwe bwaleeta Yesu. Amaka gayinza okukuleetako obulumi, omwami asobola okukuleetako obulumi, abaana basobola okuleetako obulumi. Wamusasulira fiizi, sente nazireka ku university ze wamuwa osasula tuition, n'agenda nazikyakalamu n'akalenzi, n'akomawo awaka nga mulwadde, ng'ate tojja kumugoba. Obwo bwonna obulumi mutima. Kati munda mu ggwe mulimu omuwaata mu mutima gwo, ogwo ogwetaagamu Yesu nga yagutuddemu, kuba tewali kyogenda kuwa mutima gwo kigumatize. Obugagga tubunoonyezza, amayumba ne tugazimba, naye ozimba ennyumba esooka n'oyagala n'eyokubiri, n'ogula emmotoka eyokubiri esooka oyagala eyokusatu, eyokuna oyagala etambuza abantu, oyagala ezikola zifuso, kwegamba tosobola kumatiza mutima. Ekimatiza omutima kiri kimu, mutima gukwate guddize eyagukuwa. Bamuyita Yesu. Oyo yaweebwayo ku lw'okwonoona kwange naawe. Amakya ga leero akwetaaga. Akuyita gwe abadde akooye, akuyita abadde azitowereddwa, ensinga ekufundiridde, yekka yatikkula abakooye. Nze ye musajja yekka yaŋŋamba ekigambo ekyanzizaamu essuubi Musumba, nti ayita abakooye era abazitowereddwa. Yayita baffeeriya yekka. Ani ayagala akooye? Teri ayagala akooye. Bakudduka buddusi. Ne baganda bo bakukyawa. Kuba Bayibuli ega nti omwavu ne baganda be bamukyawa. Bakola n'emikono mu kyalo tebakuyita, kuba balaba toyina kyogenda bagattako, okuggyako basabiriza. Otandika okubegayira bakuwe transport yakomyawo, naye jangu eri omusajja gwe bayita Yesu. Famire yakuvaamu, famire ya Yesu weeri. Nsayogera naawe ndi bujulizi, ate obulamu olunaku lumu nja kubukuwaako. Yesu azuukiza ebifudde. Nze muyita mununuzi wange, eyannunula okuva mu magombe. Endwadde nga zinnamuzza emizimu nga gimpadde, emizimu nga gintaddeko, agintaddeko embeera, naye Yesu nansasira naŋŋambire jangu nga bw'oli. Akuyita nga bw'oli. Bayibuli gweyogerako mu Makko
nega nti yajja kunoonya batuukirivu Yes. abadde abyeyo nga weesalira omusango kituufu byonna obadde obikola ne Mukama abimanyi kubagana ebyokolera mu nzikiza abimanyi naye akuga nti jangu nga bw'oli bwe kasita okkiriza nti mbadde mwonoonyi nzize okusabula obulimba bwa sitaani bwakuga nti oyonoonye nnyo Katonda takyasobola kukusonyiwa akusonyiyira ddala era akyasobolera ddala n'olwaleero ebigambo bino abitumye akuganyiza obbiwulira lwakuba akwagala agamba jangu nga bw'oli teyajja kunoonya batuukirivu yajja kunoonya n'okulokola anoonya buli eyeesalidde omusango akuyita olwaleeraga nti jangu nga bw'oli akuyita akooyo endwadde jangu eri Yesu y'alina obulamu akooyo amakerenda jangu eri Yesu ye musawo musajja oyo namulaba nga bannongoosa okuva eno waggulu basala olubuto nga sinnaba na kumutegeera nnyo nga bannongoosa abasawo b'eggulu n'amaliriza nampa ekijaga kya beetroot nziremu omusaayi bw'aba yamponya naawe agenda kuwonya bw'aba yanzuukiza okuva mu magombe naawe bw'ali n'olwaleero okuzuukiza ekisa kye weekiri kkirizo gy'eri Yesu akuwonye kkirizo gy'eri Yesu akusaasire tatutuma kusalira musango naye atutuma okuyita okuvaayo gy'obadde wabulira ojja eri Yesu enjiri maanyi enjiri bulamu enjiri bulamu Mukama ayita okusaasira abeesalidde omusango kyava tugamba mugende mubuulire enjiri eri ebitonde byonna njiri bagitaddemu ssente naye nga Yesu anoonya mwoyo gwo agamba nti omwoyo gumu bwe gukyuka okuleka ekibi mu ggulu ebeera mbaga kkiriza Yesu osaasira olunaku olwaleero nga tumaliriza nga tutuuka ku nkomerera puroguramu eno ekyolwaleero njagala okkirize Kristo Yesu omwana atono omulamu kubanga Bayibuli egamba mu kubikkulirwa 3:2 nti ali ku luggi lw'omutima gwakonkona bw'olya eddoboozi n'oggulawo anaayingira musumba nga tutuuse ku nkomerera ku puroguramu waliwo abantu bagasseeko nga twagenze dda mu maaso nsaba oddemu obuulire abantu puroguramu z'obuweereza n'obuweereza bwe buli tuve wano. Amiina. Amanya n'eddoboozi sigadde nga mpitibwa Muwanguzi Mire omutume Muwanguzi Mire lunkuse olw'ekisa kya Katonda nga nkulembera obuweereza obwa Destiny Prayer Ministry tusangibwa Kisimu Katooke Nansana. Bw'otuuka Ekisimu waliwo kamera eri Ekisimu ku ofiisi ya chairman waggulu awo wokkiririra puroguramu zaffe olw'Essande tuba ne saaviisi yaffe emu etandika ku ssaawa 4 paka ssaawa 7 olunaku olwokuna tubeera ne midweek service yaffe bw'onojja ebisigadde tujja bikutegeeza. Mukama abanjagalire nnyo mbeere bulungi. Haleluya. Mukama waffe webaze twebaza Katonda Muwanguzi okutukyalira tunogaba n'ekigambo kya Katonda eky'obulamu nzikiriza nti olina obujulizi obulamu obulaga Kristo Yesu bwali omulamu kubanga tutambulira mu kisa kya Katonda ne mu kwagala kwonna. Nange nzikiriza nti enkyene ey'olwaleero omusajja n'omukazi awulidde ebigambo bino eby'obulamu naye ng'alinda ekigambo eki kumwaniriza kulokoka. Njagala okukwaniriza enkyene ey'olwaleero bw'akkiriza tuwetaaga Kristo Yesu. Njagala bw'ombeeko oddemu ebigambo bino wamu nange gamalayo. Mukama nkwebaza kubanga enkyene ey'olwaleero nzikiririza ddala nga sibuusabuusa nti mbadde mwonoonyi abadde ateekwa okuzikirira n'olw'essuubi lye nfunye eri ekigambo kya Katonda nzija gy'oli nga neenenya era nga nkyuka nga nva mu makubo gonna n'ebikolwa byonna bye mbaddemu ebitali bya buwunu byonna mbivuddemu era mbirese. Enkyene ey'olwaleero nyaniriza Kristo Yesu okubeera Mukama era omulokozi obulamu bwange era njatula nga ndokose pa amaanyi n'eyo
okuwangula byonna ebadde bimpangula nga sinnalokoka nzijuza omwoyo gw'omutukuvu tambulize munono ekigambo kyo era nnyinzisa bale ebibala ebyokwenenyenyeza kwebaza kitange kwebaza Kristo Yesu okunjagala nondokola amen. Agwazeemu essaala eyo olokose n'abadde asesuluka Mukama akuzizza obujja ogenda kunoonya ekkanisa y'abalokole eri ku kigambo kya Katonda weyanjulira omusumba oba omuweereza yenna agenda kuyamba okutambuza n'okulaga engeri gy'ogenda okutambuzaamu obulamu obujja bw'oyingiddemu. Mukama akumpeera omukisa. Nange njagala okukwaniriza ku Divine Mercy Christian Church tuli ku Salama Road e Makindye zone bagiyita Kipamba. Jangu tusabe ffenna tutandika service atandise dda tutandika nakuyamba abo Mukama bayise mu buweereza okuva ku ssaawa emu okutuukiza ddala ssaawa 3:30 nga tubalaga ennono ne obuddo n'obufu obw'ekigambo kya Katonda tusobole okuweereza Katonda nti tuliko kyakunenyezebwa wadde okubuusabuusa. Tumala ekyo service etandika ssaawa 3:30 otuuka eyo gyekoma ng'ekisa kya Katonda bwe kiri. Jangu obulamu tebugenda kusigala kyekimu. Mbadde musumba Kaiza Edward nga bulijjo tusisinkane era musumba ng'oli eyo ng'olina ekigambo jangu wano ku Soti Media Reception tukole enteekateeka naawe gy'oweereze tusisinkane wiiki ejja. Mweraba.